Bala mwa musanze. Atwala omukwano gwange gemanyi yaba savinga ko bisolo. Bisolo Animals. nataka ko dog kati dog ejira mukawa bamfanije ngambwa nanti tumanya abasajja singo banyumira dogi oyo kati yamunyumira nnyo mu dogi atakola ataka ko dogo wati vet dogi dog naye amanyira nani basevinga ko goats meat kati wokuba nga tuli wano ffenna nga nze boyfriend wo olaba goats meat kamanyi ogenda kubira nyama okulya ku goats meat kati akubiddeko oyo no mukwano gwange bambi musajja w'amaanyi mupi mulamba tomwogera tobola manjagala nnyo okukuba essimu manye onsevinzemu otya mumanyira mutusevingamu amannyo omwo ag'ekisiru abasajja basevinga amanya ku masimu njagala ntekamu ndabe ngambe bwaki mutoro mumanyira kati nina ne mukwano gwange ateekako mannya ga biwuka bannange biwuka ateekako ow'enswera nga kiki ekyo ow'ejjanzi wano kumulangira interiors ebyo byetukola furniture webbay furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukuwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveeyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tuukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Listi. Ebiri kitundu ebiri kakaaga. Ate akabina kaliko original takambadde. Yakalabye ate kagonda si kabaganda. Exactly akawato kali eri surgery. Kagonda safa sente. Kala yeeyo. Kabaganda. Kakolerawo. Temuli. Ate takoze na makeup. Awali kunacho? Yes. Ate kati sweetie waze nnyo. Allah. Ojambija mugwe ebisookawo. Sweetie yaze nnyo baba. Bambi mukazi wattu netata. Hi. Mutoro. Sheina smile. Aina smile. Ali kunacho sweetie. Ngerinnya bw'oliwulira. Sweet. Sayina makeup. Ebyo. Ogenza Mustafa. Agambye omulalu. Naye Mustafa olagawa. Zino sawa. This is weather for two. Simwesiga. Weather for two. Olaba apakinze n'emmere. Obaita saagimalirawo wano. Eba nyingi. Emmere yaya nyingi. Kati mutwalo gopakize. Eba nyingi. Okenajira twalidde Vanessa. Baby. Baby wo. Abalina okunywako akulya ku kamere ka yaya. Nadde nakayigirawo ne kankuba akawoowe kati. Pakinge mami ajja kalya. Right. Perfect. Naye we nsanze witini. Sweetini. Oba bakamuwerumu. Namunnyonnyo. Oluwombo lwabadde ki? Namunnyonnyola. Oluwombo lwagize. Namunnyonnyola. Alright guys, welcome to my YouTube channel, Doreen Asasiba Love Life. Yeah. Mutoro for the first time. Era okulaba mutoro bujja mulaba. Nayo bulijjo tweraba. Bujja twelaba nga nzije eri ku Radio 4. Yeah. Radio. Gatukoma ku high. Yeah. Aha. Listed. Sajja bajja wano ngaakwata ku sweetini.
Yana mwita muganda we. Sister we. Mutyaba bejira. Mutyaba sister wa city. As in, ebyo abaganda bimanyi like oluganda bejira sister for benefits. No benefits. Bera banga aboluganda. Sima bana be. Sekatolabo yo city ni ne tuba tweddira kimu. Tofayo. Nze benzaliwa nabomba manyi. Siya munjeyo ebintu by'abaganda nawe mbugwe mweddira ekimu mbutosobola kusabula. Bamwe ebyo naawe. Sobola nenda. Nze baganda bange bonna mbamanyi era taata bonna yabandaga. Kimbo sitini simanyi. Simanyi muli bakika kyekimu bwera oliwo ekika kyo bwera tebiriyo. Zongero z'abaganda baziteekawo. Ate waaba akutula kibakkiriya. Ntoro wansala. Waaba akutula kibakkiriya. Tunakumaze tunakola. Tunakumaze tunakola. Natukole. Ate kirabika oyina ebbuba. Tukole wala ndabye nga Mutyabaaya mwesembereza n'empulira obusungu nzita. Naye onyiridde oyambadde nga abagagagagga. Ndabika bulungi. Oyambadde. Bwejo omanyi ennaku zino ndibuka. Ennaku zino yenna kuteekamu ssente mutono. Ndibuka. Mami amanyi okulonda. Mami alabirira. Ebbaliza we obwenzi osobola okubukola ebbali naye omukazi w'ewaka aba akutegeerera mubeezeewo. Mami asobola okulonda. Oyenda oba talina kumanya nti oyenda. Nze siyenda okuba wena mufuna mami siyenda. Okikakasa. Mwana gwenze ndi loyo. Baizere emiteri nze ekinyenza. Mukazi kunkyawa. So isekeza bw'obeera mu relationship. Tosobola kwenda. Basiraba mukazi mulala yenna. Osobola ne weegomba n'osirika naye toyenda. Siyenda. Nga bazibu batono nnyo abakikola. Era tulimu batini. Naye lwaki relationship? Mu kikumi tuliko 17%. Era tikukubuli batono. Era oyo waali nkyawa baby. Baby Vanessa. Nga otandika olina. Ngambe mumanyize munayi nabadde mbirabyo eyo. Naye ngamba lina tonyumizeeko kubanga already tuli mu influencing ya V&A. Tuli fe ali ku Sherry one. V&A Sherry. Right? Ati ngambuuza. Omwansi bwesanga ne Mutoro kubanga nze nali mmanyi Mutoro. Testio nali mmanyi oyagala omanyi abasajja abasinga mwagala abakazi abeeru abalina ebisambi ebyeru. Kati nga switi ne bwali omweru. Kirungi bambi. Nagamba switi n'abeewaawo. Naye kiyinza oba tekirina maviivi. Manya abasajja twagala maviivi. Kitegeeza ati. Twagala mpisa. So oli nawaba mulungi nnyo. Naye nga talina mpisa. Kikumenya. Sobola mmenyeka nga nkola ssente zange ate nenzira ewaka nga omukazi gwe ngenda okuddayo okusanga ewaka aleekaanira waggulu nga ndegeya. Ayimirira ku mmeeza bw'ati n'alwana n'akuba engolo. Bwenzi buluni ebintu ebimu bye nayagala ku muntu wange gwe bagamba oyo. Kwendera okumanya kati wali oli awo mwali mukola akantu nga muli mu content creation n'omwagala ki ekyali nze nkubiddwa abakazi ddodo nga bakuba physically nga bakuba olimba nawe mutu nze badde kati mu relationship ez'enjawulo gye mmanyi yeri sigera gireeta yo yali ekututse yali etutte kati waliwo relationship zembadde olina mami woza kugamba galamira nkukubeyo 6 nga mami yakuteka mu ssente anti abo bamami betubeera nabaabo nga womunyiiza nagamba galamira nze nafumbirwako nafumbirwako nembeera ne mami naye nga buli sowaani gyenjasa embooko 5 era nga bino byetwoza ebintu bino yeba naye n'osiriza omuceere nga yagambye ogufumbe bulungi n'ogusiriza nagulya nga gulimu akasiridde okukaaga naye mukama tekubuulira ffe bwe kati fe abagala bashuga mami tubonyeebonyeze kakubuulire sente zino mukole sente era abavubuka abali enfuna sente oba tosobodde kuzifuna yagala akwagala toyagala alina kyakwagalako katetegera batya nti omuntu alina kyanjagalako bantu baba balina kye bakwagalako kati sobola okubeera nawe ddodo n'owulira nga olina kyonjagalako oba kati my looks look good ng'ozimulanga agamba nti sirabika bulungi nze nnyo abasajja abeewanda omanyi lwaki bandabira ddala nga tojja kumbaana gunze
Ze kankuwane Mutoro kankuwane. I know I look good. I smell good Mutoro. Osobola okuba oli awo ng'onjagala ko bintu birala oba bya musenge oba ssente. Yeah. Ne kati mbiri ebiseera we nafumbirwa naye sinafunamu bulungi kasente kambeezaawo. Kale abakazi nga bankuba nnyo nga buli gye nfumbirwa ne bankuba nnyo. Obako ekyakunobyanga mu bashuga mami. Kunkuba. Ate ng'olabika okuba ow'empisa. Nina empisa naye mba nkola emirimu nina ekyejo. Bangamba oba olina okwoza. Oyoza, ofumba, oyoza ebintu, engoye. Olina omumulinda mpaka bwakomyewo. Oba akomyewo ku mwenda, oba olina okumulinda. Iba naye naakusanga nga weebase. N'akonkono ogwokubiri koko. Nga tonnamugulira. Kuba weeyita kye ennyumba eba yiyo. Ennyumba eyi. Kati ebyo mwana gwe byanjagaza oyo omwana. Newe nkomawo ku mwenda tabuuza ovaawa. Naye nga sagala obuuka step feeling yatandika tewamulaba wakiki yakola ekyakunyumya nga abasajja ebibakuba byanjawulo sinakitegeera. Bina kaloboozi ka kalungi. You know, alina akayinzo, you know. I know to some Vanessa. That's why we're more olusi video. Alina kisumbwe. Vanessa alina ekitumbwe ekiriko mugaba wano. Nze mugaba. Vaawo. Nze ne mugaba tuti. Muli muti. Nze ne mugaba. Uli. Era oba olina mugaba baabo oba otutte. Tolina mugaba. Kati gwe teguba teguyita. Vanessa alina mugaba wano. Kati kye tukwagaza mugaba oli. Kyama kye kiri mu mugaba. Nze buli wendaba ku mugaba kiringa wendaba katiiti. Ate Vanessa yes. Ayagala butiti. Kiringa wendaba katiiti. Akatiiti kamusagala bubi. N'ogamba. Nengamba nze natukako n'ekiseera nenga akati kanyambala obwange. Nze neesibako katiiti. Lwakuba leero sibwambadde. Maama. Ani yakugamba oyambala obuti? Anti nga mbwagala nnyo buli mulaba ku mukyala akabuusikiriza netuka ekiseera ganange nyambala obwange. N'otambula n'obutiiti. Mutoro. Walaayi akatiiti nze kampisiza ddala bulungi ne mugaba. Omukazi alina mugaba. Muli muti. Buti. Ndoza otegedde oyagala kweteka. N'omukyala ow'akatiiti tuti. Pati. Netwawukana. Wanje. Vanessa alina mugaba wano. Ninatandika omwetegereza manyi tera omulabawo ku social media. Tolaba nga katiiti ke. Tolaba nga kuwato ya Vanessa. Wallahi. Ogindagaako. Ulage ku zi video wane eno gwe. Ng'omwana akawato. Alina obutiiti. Obuti. Obutete. Segwe. Bino. Kanzabe. Vanessa alina obutiiti. Abafayina wato. Ogirabye? Ogirabye wato? Abafe. Kati njagala olabe ekitumbwe. Olabe ekitumbwe. Olabe ekitumbwe. N'amaaso ngalabe goŋŋambye. Kati sooka olabe wano ate kati sooka olabe wano. Omulabye? Mulabye. Kiba kiyita easy to carry. Right, oyagala nnyo etegeeza ku abanene. Katiiti abanene muno nje mugwa n'abawanvu. Bawanvu no banyiiga. I know, emanye nakugamba comments gwe tezibakosa. Akati twabivaako mami luli yaŋŋamba baby byesonyiwe. Nze nja kuwa ffe toyagale. Era abawanvu banyiivu. Obuwanvu n'onoonya Vanessa. Bamanyi. Vanessa nasiima muntu. Okwagala guba mutima gwe gutasiimye mukwano totawaana. Bangi bafubye nnyo bambi naye nga byagaana. Nze nasiima oyo omuntu amatira byakolawo mama. Naye nansiimira ddala. Vanessa akuwa emirembe gye boogerako. Ampe emirembe. Kategedde. Ngategedde okumawosa ameka takubuuza nti ovaawa. Mwenda takubuuza ovaawa. Takubira nasibu kubuuza nti oliwa. Bino mbu oliwa saawa ziri mmeka zino byawa. Bino n'okonkona n'akubuuza saawa mmeka zino zodde ewaka ovaawa. Naye nalabeka video kamugwamade mwamukola before 8. Ate oyagala asasula epiirwa ate oyagala mufula sugar mami. Anti eno relationship bagambe yasinga ogifujjirira. Ayinange muwambira awo.
Oyo gamba olaba kati sasula. Abantu bagamba relationship yasinga ogifujjirira. Ati bamugaye bana olabaga bamubuuza. Lwaki omuteekamu nnyo ssente? N'abaddamu oyagala ssente ziwaani. Ye kati aziwaani atannazaala. Kale nze nsobola okuba nga nziteeka mu mutabani wange. Ne kati ye atannazaala aziteekemu. Ensonga lwaki tomuteekamu ssente? Nti kubanga bw'olabiramu naye si nnyo nga ye. Aye bannange nano bwe yeemuula bannange gwe ate gakubuulira omukazi akuwaayo kasente kale esente y'ekikazi ewooma anyuma ze mbadde simanyi mwagala nnyo okulya ebirala byonna abireka n'akuwaayo era bw'oba oyagala omusajja wo akulemereko ddodo funayo akaseera kati nga kusalale gw'ofuna muweeko 30% ajja sanyuka mugambe baby now this is for you. Omusajja ayinza okukuwulira nga wasitudde obulamu bwe mu bbanga gwasanyuse yenna okategedde sente z'ekikazi nenge gye zisanyusaamu omusajja ne stress zigenda n'owulira ng'ensi ogirinako oludda ng'afuga tomulinaako buzibu okitegeera ng'olaba gundi gw'oyagala tule mu ntebe yagitutsemu ng'omukazi akuwadde ku sente owulira nga kyekyo ensi gwakirina esente yetambuza obulamu otandika n'embalabe ziba zikutya omukazi nga yakuwadde sente embalabe zikutya oba towunya kavubuka oba owunya ka perfume buli woyita kekanyiriro kano ketulaba banaye mugabe ku sente abakyala buwulidde wemanyiza okuwa ku musajjawo sente mulabe mugambe bebi kanfeyo emitwalo 4 kiki ng'olinga agamba towanga ku musajjawo sente siri kiddamu sente mekazi wasembayo muwa samuwa sente nena mulabirira mu covid omugulira akaceere n'ogatwala owulira zikuluma ate kati dodo ninawe nkutadde Mutoro siddamu kuwa musajja sente sidakulabirira olabirirako omusajja pitama bambi kimaama kyobola bambi Vanessa ju bayamayanasibalina okwanga azikuwanga ate manyi waliwo okuzikuteekamu nga tasa zonna naye ampaayo naye nogambi yasinga okuwa naye nange lwankubya oluseke lutuula akubaza lwakubya oluseke lutuula awo ekyagalira kale kirina okubeera kati owa nsonga ki lwaki omusajja otomuwaayo ku sente nze baina oyinza okuwa omusajja sente nina okusooka nendaba ataddemu bimeka oba kyenkana ki ate nekirala najja like kusobiza empulidde abavubuka bwowola sente towewera ku Vanessa sente kigeza anti musaba nogamba mbadde nsaba ompeeyo kundi nja zikuddisa nga togenda zizza mutoolo noziteeka mu mwana omuwala eyampulayo ekyebiri yali anzise mitwalo 2 gyokka ku kyebiri naye nga buli wayitawo olunaku anceekingako mbusifa ne sente ze mitwalo 2 kyali kyebiri nali mu deetinga bambi twalinona ku deeti nga sente zibulako ekyebiri n'okyongerako nga buli kana kalina okujjukiza alinga afiiriddwa ngyasaba amabugo nga buli lunaku oluyitawo anceekingako nangamba ekyebiri kyange okijjukira ekyebiri kyange okijjukira kimuliwe mutyo sinze naawe ogambye tosobola teeka musajjawo sente yadde okukoola no basisobola but wemaze kutadde musikujjukiza nawe makugulidde katugamba nkugulidde esaati oba empale whatever belt biki sisobola kujjukiza oba kulangira balangira wanga temubutulangira waliwo abalangira muto era alinakulangira omusipi namwawukana bulungi n'agamba omusipi gwayambadde oyo gwolaba gwange ze yagugula esaati mutolo gyasiiba ayambala nze yagimugulira gyebaliisi bonna nze yakinkolako yali omu waliwo eyajja nankolera shopping ya firiji n'ateekamu buli kimu mu ateekamu buli kimu firiji n'ebimba bweti nejjula nga buli wajja ewaka gyebikulako bwati n'agamba
soda nga mumunywa kivubi. Ng'ayagala bw'abaana sema chupa nnya. Wakira akoma wasangewo nga basatu awo. Wakyasanga mwemu. I know. Bale agulira mu apple. Nagabo mugasi nga mugulya nnyo. Badage. Ategeeza nti galinga ategeeza wali waliwo. Osigedde. Bala banawe tebamunyongera. Mama, obwangu bwaki? Apo nga zidduka emisiri. Kyerabira ne tebannangirangako ngoye ba. Kati omuntu wajje waka, omwana wajje waka like girlfriend rules mateeka kigoomuwa. Amateeka kigoomuwa nti waliwo abasajja bagamba omuwala ajja. Sikyakkiriza muwala kunyigaanyiga simu nga zeewaka. Like kunyiga kukwata yiyo oba eyange. Okudda ku simu. Ayinza okuba nga ali wano bw'ati. Tudde wali mu kaceya ng'olira kusinze mukumba ali mu kamera akola wansi. Gamba mulowooza mbu wakabi kumbe nse mulina. Kati waliwo ayinza okukwata ng'olira omanyi wetubeera ewaka ze mbeera ewaka munaye mbeera neeyambudde. Obeera bwere? Mbeera free nnyo. Timba manyi terya nnengera. Era nze ntambula bweti mu kiyigo, mu kiyungu. Lwaki boxer? Boxer emalako emirembe. Nze mbeera bweti waka. Era ngenda okufumba okuwata amatooke kusiika nnyaanya. Kati so kyabulabe waliwo kabuto ekangwako. Abonaabona nebbwa jjukira ennyama yaawo ddodo egonda. Abonaabona n'akabwa. Butoro olinzita baganja. Era eyo wiiki nabala olunaku lwonna lwenyigira mu jjumba nnyambala. Kati kabute kanjiikako. Kuyikako. Nebonaabona n'ennyama yaawo. Jjukira ya mmeketu. Mmeketu. Kyova bagamba nti no bw'oba ojja tokwata simu giteeke wansi. Muwala kwata simu. Ate mbu bamugamba mb'okwambala bokisa zammwe mwakoowa. Ezo azitwale. Batwala amasaati ne batagakumyawo. Amasaati go sikyabakkiriza naye bokisa bazitwala. Nze buli lunaku ngula bokisa. Nze wange oyinza okusanga nga sirina bokisa naye mba nina wenja okwambala enkya. Nze lunaku ewaka ngula bokisa. Kale natuukako nga bokisa zisinga engoye obungi. Andi ze sizooza. Watwala abannyambyeko. So kati wezibeera wiiki namba okola oti akukyalidde yalufiiramu. Akyalidde n'ayagala okweyozesayozesa ng'ayoza. Bokisa y'omutwalo ddodo lwaki oba togikyusa buli lunaku? Okimanyi waliwo abavubuka nga ye bokisa ajambala wiiki namba. Nabeerako mweyo embeera. Olimba? Ng'ogiwunyako buli n'owulira nga tewunye nnyo n'ogizaamu. Abavubuka naye tubikolanga ebyo. Babiŋŋamba. Sebo ne bwetala mu kibuga n'ogenda mu bantu. Nga naye wayambadde yajjo. Nga wayambadde yajjo ogiwunyako buli. N'owulira nga tewunye nnyo. N'ogizaamu. Nze nalina andaweya yange. Yali ya bulubulu omanyi bulu oyo tasika nnyokko. Mbitegeera ebyo bitala bulaaka orange. Kale ka orange kalina kamanyi okukwatakwata mwana. Naye eyo bulaaka. Ezo bbiri zitubeereddewo ezo bulawuni bitubeereddewo nnyo. Owunyako buwunya n'owulira nga teyitiridde n'ozzaako ng'eyita. Era embeera bangi tugiyitamu nnyo. Ne Sani, nina mukwano gwange Sani omumanyi oyo enviiri Rasta. Mutegedde oyo Rasta. Oyadda mwanda we. Atera okukola ne bazubeda ne. Oyadda mwanda we. Olimba. Oyira yalina zi favorites ze. Naye abasajja nabo balina favorite underwears. Twabeera nabo balina agamba eno eya bbulu etwala wiiki namba. Nga buli wajambala afuna emikisa. Era wayigira ekibuga bakasitoma bagula. Waliwo mu favorite underwears. Nga wokakubamu boy.
ova mu kibuga ng'olinamu eky'ekkumi. Ezo kati Sani bw'abagenda ayamba Sani alina zi favorite underwear ze. n'amanya nti ku kino Akamu ka Nike nkamanye. Kalimu era bwe musanga ne muga yo bro ne mubikulako nga ali mu Nike ngamanya yeeteze. Then waliwo nayo yo mwana adda mwanda wo. Kireke. Kireke. Ndi mulaavu mpya. Mutoro ali mulaavu ne Vanessa. Tomulaba Mutoro ne Vanessa. Aha. Ate agambe talina kyayagala tubuuza. Tudda tubuuza. Katayagala kubuuza ekibuuzo. Omukyala ali bulungi. Akiri sokosooka biri by'obaddeko ngenda kunnyonnyola. Agenda kuwaayo ka interview akako. Ate oyina concert, oyina show. Oyo omugagga mukuba oluseke. Nina olukuyisa. Aguletse boyoyo tubizaayo, tubitwala, tubikima. Yee! Tubikima. Abafumbirwa ne babigira. Era kuyisaamu oluseke. Oluseke. Ndabye oluseke olutuufu we luli. Weekwate aguletse bo. Payipu aguletse. Kwate. Gwe wekeeyo akasima relationship. Abalala bagikondera. Abalala bagyogerera. Ate n'abaganda bagamba abantu olusimanyi bwe bagamba oba abakiga n'abaganda bagamba ekyoto ekiboola enku ekyaza fu oba oyagala ekibeere lingi ku kyoto toboola nku oba nga kikyamugo buli kijja teekamu buli kijja ngufunze kasalabe ekya kale tubikima. Tubikima ya kasasiro. Tubikima ya kasasiro. Mama tuwa tumukoyere mention. Tukweseze. Leta mentioning ebintu. Sagala kujeyo maaso ne. Asoko leta wano. Soko tocheyo. Soko tocheyo. Toteza mu kamera. Balaba ffe. Weteeka olipika na zokera. Toteza mu kamera. Katumale wano tujjawe. Ono agenda kudduka. Katumale wano tujjawe. Teeka. Wamma tutene bali. Kati katumale tujje. Olaba. Abo bakate bantu nigenda kugira bagambe olaba mwana goberere no yo kyasente. Okitegera. Katumale tujje. Rita tobuzaabuza. Anyway, chiwedde. Bwesoma okola mentioning ngenda ate zomanyi. Kitegedde. Ngenda kulumba wali. Ate zomanyi. Sasija naye ngenda kujja nga ndi bwezi. Ngenda kujja nga mba tumaze. Wajja. Chenjokera kiwakire nga sewali. Yes. Ngenda pikamu. Gwe pickers. Pika katumale wano. So guys, anyways, kati soko ngambe so basically ekirala ate olwo abasajja abavubuka bayomba kino bwe bagenda mu abawole bakyala bafumba ebintu emajiga mwe sukali bapakinga sukali abamu bawairiza olina apakinga sukali n'obunyo akatabaziza ku abaana babikola n'otwala omugaati gwokukuta natwala amajiga okuna Jamila kye yankola. Jamila yakukola. Jamila yapakinga amaji gange. Omanyize ku makyanzuka nensisinkira ku G. Mwana gwe Jamila yajja ku Sande kwolwo. N'agamba nsula wano. Jamila yapakinga amaji. Jamila yapakinga eŋŋano. Bannange. Yatwala Abaana bapakinganga. Jamila yapakinga amaji n'apakinga eŋŋano. Ngano we yeesesa. Manyi oba omukazi nga kale yakuyisiza bulungi ekiro. Osirika nga weesimisa. Kati sibonamaliza ng'apakidde ebintu. Yapakira eŋŋano amaji n'apakira obutungulu. N'atwalira obunzaali. Anti ng'atwala full package jjukira akatungulu kagendera mu G. Ejje osobola okusiika eŋŋano n'okuba. N'atwala akataka nga akabutto kana kaliiteemu. Naye banaye Jamila kye yankola.
ababana naye bapakiranga ebintu kubitwa musajja eneze kale namala nenjejjusa kirabika yali akola revenge nange waliwo wenabereranga mu relationship bebe abakazi be bampasa bakwasanga nga nze mpakinga bino biyogurt bino bisipulash nogira nokwasa sukali bikinomera nenteeka ewange waka ati nange wenafunamu ku sente babinkola naye Jamila sirimwerabira amagi wegakwatikako mu kkubo agapakinga bulungi nga ukasibuote nga natijukire ekanda chapati ne transport wamuwa wamuwa transport nze nga transport wammeka ati sinzira gyova kale katugambe tuli wano tuli Kisaasi mwembamba side zawa tugambe munyonyo bagayaza mmeka Munyonyo gayaza wano tuli Kisaasi ompa mmeka nina wa boda wange ompita wa boda nane gwodenyisa boda mutono nina wa boda wange akukima waka edda sebo era ne muganda Uba baka yes Uba kani gwofuyisa empewo enfuyisa empewo boda yanguya oyagala tula mu motoka jamu enaku zino obumanyi gwe buba esente zesobola okusaba no wa boda wange bamuyita Sande so shakeza go transport wa pichi so togaba cash nti ankuwayo nsasula boda nawe nenkuwayo ogaba mmeka mutoto ogera amazima wadde kale onfunidde boda ompa mmeka nti kati oguma kitundu naye ngaba sente era abaana bokola bantenda bambi oba wagumu kitundu naye manyi nobawayo ekyebiri so kitegeeza tukomako ebiri kati wenkubira essimu nga nina emergency nanga mamutolo banange emergency zembangireese sinzagirese naye kiguddewo gwe bagenze sina bingwako lwaki sikubira nekugaba muto emitwalo 5 na emergency 5 emergency ya sente meka baby mitwalo 5 naye mutoro 5 yes waki wekanze kale kakendezeeko mitwalo 3 msika sikoze abasajja abazibawa batubone nebukadde butaano gongamba mitwalo 5 laba emergency nga ba Uganda wano emergency inako yakubeera ya sente meka nkubira nti bannaye sifunye kyanca kya misana oli mu kibuga wagenze kuyiriba ngoyezo kutereka akasanvu jakakakaaga sasula ow'emmere yo emergency yo so emergency ya mitwalo 3 mitwalo 2 ogenda kujjako essimu ng'ogijjeewo eyo emergency maama eba yabbeeyi bulala eba yaki olunze ensigo have you lost your kidney? No, I have my kidney. Kati emergency y'emitwalo 3 ejjirawa ndwadde oba mama wange alwadde teri bulwadde bwe bajjanjabira mitwalo 3 obwa emergency netaga topa pukale rent lando nagenda ku ate rent nsula wuwo tole boyfriend wange tolina okutopinga wemmera boyfriend ewange onsasulirako naye oli musajja olina okundabira kati weba byekutteko olwo nga nti ontopingirako emitwalo 3 gikulema abigamesedensa ebanaye basajja mmwe nyobutwa emitwalo muli stingi ekitegeeza mu abasajja babasasulira lenti akutopingirako nakutopingirako akakaddaawo gesula miyameka esukka mu kakadde kamu esukkamu yes kati bebi wakongerezaako teekako akakadde nawe n'ogattako negattako sula mu nnyumba ya mitwalo 26 oŋŋamba mbu osula mu yakakadde nzimanyi nyongerezaako akakadde linako lwentiwowa emitwalo 26 26 naye landiodi yatwongeza twongereko ez'amazzi omutwalo 27 amasanyalaze go agatuweerako so kati 27 kati owulira omutwalo gukuluma mpulira ekizibu kati eri self contained oba bye bino weyanga self containers
Self containers. So buli kimu kiri munda bw'oyingira bathroom toilet ima babiri mukaaga one room double room. Okay. Simanyu sijja kubuza side gy'obeera Nansana Kabulengwa. Nansana waliwo ekifo kye bayita Kabulengwa. Mbeera eyo ne Pastor Bugembe. Pastor Bugembe wabeerawo bayita Kabulengwa. Bayitayo Kabulengwa. 27 Land Road kye wakozesa kisiimye okutongezaamu omutwalo gw'amazzi 27 zikuluma kati oŋambere nti waakakadde olw'okuba nkusanze wano ku yaya twesiimye ffenna ekikokaawo era bw'onsanga nga nnabyendya olwo n'ojja nonneeyogerezako nga nabyenywa nga nsasula bbiiru awo kati tugenze we've shared the numbers tutandise okwogera then kyosooka okuŋŋamba hi babe you know it's the end of the month can you add me some rent and I ask you how much because you have to be nice I have to act nice then you tell me that it's 1 million you know I pay 1.7 but I want 1 million. Can you please add me 1 million? I have the 700. Gokolotya. Yeah, we're broken. Manila, you are not the targeted audience. You know where Manila, you are not the targeted audience. Then you are full. Our fool. But yeah, this was just a Surya Hamwensam. Ma Mary Mushi. Oyingira mweri mugula vite nti weetolola mu bbanga bwote ebisenge biri mu bbanga muli mu lift bingi leka kusula ku nyumba y'emiliyoni bw'oyingira byekimu kyeteekako sense everywhere sense ebireke wenkuma kando siraba naye mwenamu obulamu mubukutte ng'ekitali kyatika no serious ati twagala comfort Mutoro comfort namna gani How can you say nti obeera mu nyumba ya mitwalo nkinana nekinana zikuluma ekinana Mutoro kinana ebaamuki eba yange naye mukama naye olusojja manye egyo emitwalo 5 gikwata ogiwa omuntu at the end of the month kinana naye Mutoro obwavu buno Mutoro kansabe ekibulu kikwateyo tukole sente osanga obwongo bwo bujja kyuka olaba ekinana kikukaabye okaabye ekinana bugana ekyokusaba bukyuke kireke simanyi wenkwata kinana Dodoma olina emizigo gyombo gasebe ogikuwa buli mwezi yes yala jalalu tosobola zibadde sirawa wekijjira ogwokoma ku mitwalo 2 naye omanyira nno Mutoro ko emitwalo 2 ekyebiri tokikwata sisobola in fact nyiza no choose oba nkikulekerawo nenkwongereza nako oba onyambye it's okay era noddayo nga kukyogambye ku grade zo gulawundi thank you no manyirawo you are not the target audience I think let me go back yes which is okay abakazi muli mu grade tulina okisekedde that's why unze njagala nnyo abavubuka like omubuuze omugambe how old are you nagamba 1.5 billion 1.5 billion yaba ng'olabirira Dodo kwano kuyaya tukola ki naye mukyala ava mu kisiibo naye anyiridde bambi ekisiibo tekimuyise yes yeah the guy is looking good oŋambe oba olina bw'oba tuza okundabirira Mutoro bw'oba ogenda kukola n'omuwala olunaku olusooka mubuuze buli kimu oweeyinge omanye malako basimalako kati abamu tusiba enviiri nga zitalika mitwalo 5 engala emitwalo 3 eyo okweyongerayo wosiba enviiri za mitwalo 5 kati n'ozisibawa nsawuni muno ndawuni walonga bakusiba enviiri za mitwalo 5 olwo nezakakadde bukadde 2 Mutoro bwona kibokwana ng'ovudde ku Vanessa kale tikirabika nze atali mu Uganda ntuufu kati osiba otya enviiri
ku mutwe nga za mitwalo 5 omuyaye wazikunyula mu jjamu olaba gwe 5 gowegagenda so waliwo abakazi abatambula n'enviiri za mitwalo 5 500,000 bukadde bubiri ku mutwe bubiri ku mutwe human hair nga mpamvu mutoro obeerawa bukadde busatu ku mutwe ng'obusibye ku mutwe yes ogwa mu babbi nga bagenda n'enviiri nga bakunyulako enviiri z'emiliyoni 3 ng'era omusajja oddamu omusaba emiliyoni 3 ng'azikuwa neddadodo oli stage leka kuteeka sente za Uganda wansi nnyo bwotyo omukazi sewo ng'atambula n'enviiri mu kibuga Kampala muneeno bukadde bubiri nga bukadde bubiri bakadde kamu yes ng'akulamu kano weka human mpamvu bulamu bwa kiseera kirina okweyagala ne basiba enjala ne bakola enjala mitwalo 3 gw'oli awo gwe munno oba kati enjala yes empanvu pedikirwa manikirwa mitwalo 3 enjala mitwalo 3 mutoro kyaka mutoro obagaininga nzosobola omubuuza n'omugamba enviiri zisaleko era nze ndyoka nenfunanga omukazi ng'ebyo byonna kirabika atya butiko biŋŋamba wakati otandika otya ng'osaba omusajja esente z'enjala emitwalo 3 ale nzikusaba naye kaza nekugamba bebi njagala sente ze kubanga bakubuuza mmeka mitwalo 3 omanyi nti nairo kaata ya 10 kati ngwangu takayo enjala zange ng'ogira nayo lukaata nairo kaata ya 10 ate ogenda bateekako enjala ate ogenda kunteekako enjala njagala bateekako enjala ziwanvuwe kati njagala kufuna njala neggulu lwa 10 sola n'ogula ez'enjala nenzikuteekako naye mitwalo 3 Vanessa akwaze nakutyaka n'okugenda lwaki ogenda autu gwe tugendera ddala ffe autu naye mugenda wa waliwo olusirika olusirika kyaleeta olusirika yakwata lwabwabaki yakebera essimu wamuwa password password agimanyi agamba bukukuma relationship tolina kugaba kugira password banaye kyageza Vanessa mukambwe okukuuma relationship omukazi alina oba nga amanyi password yo amanyi abakwana nyemeke nga shuwa nti oba omuwa essimu yo ojjamu byonna byolaba nga biyinza okuzza emisango kati lwe yaginsabako olwo weerabira neerabira okusiimuula n'agiraba nendo gwe nali njogera naye nali mubuuza oli mu mbeera ki baali bamuyita yeani Vike sevinga amanyaga waki otekera mudala amanya g'abawala tonya erinnya kwerabira era ku simu yo kuliko Doreen Dodo nze sisobola kuteekako nti ki wawawa kati ono namusevingako Donna Nansana ng'omanya gye wamusanga omanya gye wamujja kati ono Doreen Dodo kati gwe sisobola kuteekako mbu nga bano abasajja balina obukodyo buwa bwensi w'amasanyalaze waliwo omusajja asevingako anti balimu ebika waliwo asevinga amabaala aye omukazi bw'anaamufuna ajja muteekako ebbaala mwamusanze ate waliwo omukwano gwange gwemanyi ye abasevingako bisolo animals natakako dog kati dog ejira mukaawa bamufanidde nga mbwa nanti tomanyi abasajja ekisinga obanyumira dogi oyo kati yamunyumira nnyo mu dogi takola tatekako dogo wati beti dogi naye amanyira ayina ne basevingako goats meat kati wokuba nga tuli wano ffenna nga nze boyfriend wo olaba goats meat kamanyi ogenda kugira nnyama okulya ku goats meat kati akubiddeko oyo no mukwano gwange bambi musajja w'amaanyi mupi mulamba tomwogera tobola njagala nnyo okukuba essimu manye onsevinzemu otya mumanyira mutusevingamu amannyo mwag'ekisiru abasajja basevinga amanya ku masimu njagala ntekamu ndabe ngambe bwaki mutoro bota mumanyira
Kati nane mukwano gwange ateekako mannya ga biwuka. Biwuka Zoteekako ow'enswera. nga kiki ekyo? Ow'ejjanzi. Ow'ejjanzi. Mukwano gwange bamuyita Martin. Ow'enswera aba ategeeza ki nswera? Ow'enswera kitegeeza wali naye ku ddeeti obuswera baabayitangako. Ow'ejjanzi. Anoonya kyakujjukirirako ekituufu. Ow'ejjanzi. Naye Mutoro era Vanessa yakutegeera kiraka yakuba ngenda bagamba guys Mutoro tamanyi banda communication ya muntu komweza message leero ajaba after naku 3 nogamba naye tekisoboka yagenze n'okugenda nga nkulaba oli online nga kwendi okimanyi mbona communication yekuuma relationships ezisinga kati mucommunicatinga batya kati onkwana leero n'osirika nomala ennaku 3 nobaana n'onzijukira anti waliwo olumu lwenneerabira password ya WhatsApp ya olimba walayi sipulini nokola otyo nomala n'ogijjukira kati wenkola wenti omanyi mami yagimanyi Mutoro banaisoko ngambe mwakamala mu comedy banga ki myaka emeka anizi oba bakuzaala eri comedian nze no taata wange yali ayagala mbeere inginiya olimba bano abapima amaguudo bategedde abo andaba simabe basurveyors ezimanya surveyors katuko gwe n'ogamba so n'akuweerera ng'ayagala omwana wange ate era nange nali mugezi nga physics kalasu maafi kalasu kati nga alabira ddala ono omwana we asobola okufuuka omuzimbi w'enguudo ngalaba ssente mu mwana we alaba obusimbi naye sente ze nasooka owangula mu komedi yeeyazirya komedi waddi oyo waliwo eyo tv competitions zetwaliko yali ABS kati nenjampangula best comedian wow ne bampa emiliyoni y'essente nagamba mwana wange nagamba my brother nambalirako nangamba zino zigira zikubeeramu endala naziza mu nsawo nadda mu banne naga n'omwana wange bino ebintu abisobola nga bya engineer bivuddeko essaawa ekyo kaveya kirowoozo kya engineer naye kivuddeko esegeza wamala okusoma n'omuwa degree nogenda mukwasa ebipapula bye n'ofuna passion yo n'ogamba kati nze ngenze mu comedy nesobola kimunyigamu yalwana nnyawo kati senga nangamba wamma kati tugende osome firimu ne bakyankalanaawo omwana mutalo tusoma firimu amawo oyagala ki nti firimu tigitawo awo n'otandika nomanya nti olina ekitone kijja naye kuva dda nga mpangula ebikopo ani yali akuinspiringa mu comedy anti nali nakyo nga simanyi inspirations nga gweokola bukozi byosanze nze kuva mu P4 nga ndi muka kuva mu P4 kuba P4 nzijukiranga but they used to encourage us in our primaries nga woba okoze bulungi nnyo nozina bulungi oyesesezza abantu mu drama gye baba baleese ng'owangula ekitabo kya Saatettu obijjukira ebyo waliwo obutabo bwatwanga obwa Peak Fair nga gwakozesa Peak Fair ku ssomero oba wakabi yali budget yali ki kya budget oba budget kye kya Saatettu ekyo kati nga bagamba Mutoro Nicholas akoze bulungi nnyo awangudde ekitabo kya Peak Fair 96 okitegeddeeyo ng'osooka ojoga kati bambi bampanga ebirabo weebityo waliwo ne Gama gye bampa Gama ogimanyi egama ntimanyi you know Gama
Gamba nje sibe bino ekope binene. Bikopo nenga bya chuma. Bimanyi. Nabiko bale babina. Nakati jajja wanga ajirina. Yes. Yabitwera. Najiwangula mu P5. No sanyuka. Nga wembanze nnyo obuugi ku ssomero. Nzija n'ekikopo kyange ekyekyagama. Ng'era nsimba wala ne baga wow Nicholas mwesiimye. Nga nsize n'eggama yange. Eriko naakamuli wano weetu. Naye ng'ebyoka yali eyokya nga bw'oba onywa obuugi Onakwaga eyokesa omumwa. Era osooka fuwako. So nofuna passion okuva mu buto obwo na motivation yeyo. Kati okutuuka eno waggulu. If I can do something better. Nakulabyawo mu COVID yawo. COVID awo ne mbatabukira. Naye nali nakola dda comedy. Kati nze nga simanyi nakumanyira ku Nze nazinako ddiikuula. Olimba naawe. Nze bampangisanga ku mukolo okola nga ssenga. Mutuulwe emyaka nga nyambala egomesi n'ensiba wiigi n'enkuba buli sisi. Lipstick. Lipstick. Kati waliwo kana akayimba kenzijjira abaali bange yamuliwo mwerage temwekweka mwanguwe Kawemola. Nijire mwali mulogombo kanje byalavu byani. N'olumya. Ata wanyama genyi bange kali ano mama. No Nga obambukinga ku mikolo nga nze ddiikuula waako. Ddiikuula ku mikolo? Oyiribye. Nkutidde. Bannange. Gutumanyi. Kole awo. Okakwata akutegeera. Kati COVID. Nagwe ddiikuula. Ddiikuula. Ng'era timi. Ani ata wanya bagenyi bange kalani oyo ndiri. Nga wofuluma bagenda olaba senga zze. Alimu olumeeni nga nkuba empere kweze dayire empere waze mu bigeraawo. Nga nkuba ngera ngamba dijja kutenga muka piiki nga nyola akawato Ngoloba kuba mmekezi. Ena. Ena. Nga wakwenda transport. Kati waliwo twagenda eyo ejjinja mu kyalo bakiyita Rwanda. Okimanyi eyo nno baatuluma. Tuvudde Lugero, tuvudde Kampala. Tuvudde Kampala kati kumbe yatupangisizza. Naye yatugambye nti agenda otusasula mukadde. Kati yatubuuza mukoze biki? Tula jjajjaffe tubadde ku stage nga twabadde Gomez. Daga nayita mutabani we naga Peter. Bano babbi. Babbi. Nga twageredde ku kyeji. Babbi. Nemudibana bikomesi byammwe. Gomesi. Kagomesi era kagomesi kange. Nga ndi muka. Bidi byakakati. Nga tetulina byakukola tuli waka ffenna obwongo buli awo sitaaka. Then I created something like that of Mutoro. Then you know. Ne brand yo nekula. Yes, like that. Tokwenda okunyira muza sibitegera ogifunyemu. Brand. Comedy. So good. Banjagala daddy wabere proud kwanzukira Yeah, muyala my dad is basafe. proud. Kubanga yali alaba omusabeya nga agenda pima enguudo. I know. Loka mupakaawo. Yoko. Banendoza nagamba bannange loss buchaga kola loss. Agamba abaana bonna bansaze. No Naye omwana omukulu wa kusala n'abaddako awo bayinza okusala. I know. But he's now proud. Yes, I'm glad ofunya mu comedy. Yeah, kuba n'agamba njagalayo ekyennyanja. Noweereza. Ate kyemanyi ku kyala bagamba bonna oyo Mutoro ye wange oli akola ku radio. Oyo social media ye wange omwana wange. Taata wa Mutoro akola ku radio. Otegera. Akola ku TV. Akola ku TV. Inspiration. Kulaba ku Star Times, right? Yeah. Engera. Inspiration. Obwana mugamba njagala kubeera ng'Omutoro. I know, right? That's what they bagamba. Basi bale bagamba mami. Njaga kola mbere nga Mutoro. Yes, inspiration. Waliwo n'abaga njagala kukola mbere nga Dodo.
Jibali togaya agamba Famous akutumidde Famous yani. tabani wange Famous. bamita Famous freaking Lawrence. Your baby. My baby. Wamutajja ku set your status ku social media. Yego nalabye? Mkakanzu. Oh, he's so cute. The guy is so cute. Very cute. Namulabye nengambo no heartbreaker. Aina kakala akalungi. Era njagala nga bukasala bwekya. Side. Yangamba daddy yes. Weserekire I got you. Sikulaba ngongo omuteekayo nakulabye. For the first time. Nenga postinga. But kati musobola genda kugamba amazima nti omanyi sirimba. Kiba tibete following. Naye ng'omuntu bwomulaba bulabi. Kati bwe baatu bavi and because I think nakukebera kuko abanga bagenda Mutoro ne Roger Otis nengamba omanyi. Nkamba keberako. Kokukebera kwa nembera nga ndaba obuntu bwomu. Nengamba ne Facebook kwali nenkunoonya nekulaba. Ngani eyo njoga. Nengamba naye nga totekayo bu video natulemesa. Mutoro wansala. Nengamba Dadaddeyo. Wakadaddeyo. Ng'ali akulemesa omusimbi. Wakadaddeyo. Tamanyi balina okwapa province amangu ago. Namusindikidde wano mulinga busi. Amangu ago ne babukkiriza. Butidde gwe naye gye bwe ditinzeemu wano nga buwooma bitya. Kano. Kano. Ebasiimye. Kano kawoomye nnyo. Ziyandi esherry. Ekitegeddeawo. Mutoro. Kiki gwe? Mwana akukutta nno. Mulimu ebigabo. Gabi bano basemba awo. Naye oli actor mulungi. Nga zazzaako acting angako. Ebakasi bakati okataddeyo ku Facebook ne ku gundi. Tolaka postinga. Otulemesa ssente. Musoro wansala. N'ekivulu nga 15 May. Mhm. Nje mumpagire mubeerewo. Noonya sente za mukazi. Batita batya? Mutoro Comedy House Experience. Mutoro Comedy House Experience. Kigenda Era beera. kwanjula mukazi kwa obligato. Sente zivaamu zigenda kwanjula mukazi. Twanjula Vanessa. Ansabye ente 16. Vanessa ngoli expensive. Bangambye ebirala byonna leeta ezo. 16. Twala muntu wo. Badenga bamwejjako. Bamwejjako baba mu bubira. Sobola kuseera muwala wo nte 16 bwezityo bannange. Ningagula kagolodi. Naye kasogambe akuwa emirembe. Nnyo. Ate akutekamuko ku ssente. Yeah. Simanyi ajja kwongereza nabo. Got some money. Oh yeah. She does well. Is this your first event? Or is this your first concert, first event? I don't know. Ziri bifulu promoter no. Nakulengerako mu club luli oba ngo MC nga nenga bane Mutoro abeera eno yonna. Ebifulu promoter. Era abantu bakimanyi bulungi nnyo olabako ka Mutoro Promotions. Yenzi. Oh, kutegedde. Tegese bangi. Ugaye batita batya? Mutoro Comedy House Experience. Mutoro Comedy House Experience. Mu May, kiri mu May. May what? 17? May 15. May 15. Obligato. Okuyingira mmeka? Kyebiri etaano emmeza yakakadde. Ebiri etaano mmeza yakakadde. Yeah. Kati tickets watandise zigaba oba tunatandika? Sigenda bagabira ticket. Mugenda kugula ticket. Do kyengamba. Okay, kyengamba. Ticket gye ziri already. Zirina oyagalayo mmeka? Nze ngenda kugamba in my gundi gwelinda. Niyo ka box. Ngambira mu kamera ng'abantu balaba. Sometimes I can see I'll make sure that I buy some tickets. For some people, go okay, any kind of promotion or which is a simani. But I'll buy some tickets for some people. I know, right? Yeah. Because it's not for money. A friend in need is a friend indeed. Naye akagamba mpulira baakawandiika bubi. Bali balina akakola batya? Wekangende nsanga omwana
Baby ali wanankubira amasimu ag'okumukumu. Uyo mwenga ine buba. Ngamba wiya yiyo. Nziza mabi gaisa kutono. Ngamba. Waliwe namba ya Mansujo wa abagologola tiketi. Kibawe 075 5 14 0752 50 11 30. What's your gamba irreverent? Reverend, I want to be like Gen Z. They say irreverent? Yeah, Gen Okay, Z, sir. I love you, gamba I love you. I love you. I love you, sir. Tochagadde. Nagasichaka teba bibi ya man. Never between yanza guys. Mutaro webale. Kamba Sibule. Thank you for watching. We love you so much. Have yourself a good evening. Chiweddeyo. Okay. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.